Ladies in the house tonight, son. This is from a band. Listen up, introduce me. What's the boy? Somebody want anyone? No one watch us. Nachi na dongo singa kwea lyomusano baganga saja kafuneki yale kuweyo kitu jifunye. I want us to make some music here. Let's go. Singa singa kwea nembewe yo singa zene sine singa kwea lyomusano gwakanga singa kwea nekuwe yo singa kwea nembewe yo Senpai
Happy birthday, Kasuku. Well done, my brother. For special people, a birthday baby Betrina, Sofa Mani, Kasuku, Nice, my darling, Woli Eunice, Jala Wise, and then Alan O, Sean Daula, then there's Samuel Daula and Alan Omron. Thank you so much for coming through. The invitation is another day. The other thing I talk about, but then Sabbath to a moment of silence. But that we know, a very lively and happy guy. That is a common name. Naye juzi wano yafunamu obulwadde obwamusumbuwa. Presumably babadde bagamba ulcers n'ajjanjabako ne bigaana. Unfortunately, emabegako, that is I think a day before, yesterday, n'apasinga on bamuzise leero e Kanungu. They are on their way back to Basabire batuuke bulungi. A moment of silence for that. Amen. Mungu amusaasire ebyamusobako. Badde bamuyita Bigi, amannya amatuufu nga ye Geoffrey Mugwezi. He was a happy guy. Ng'ayitawo nnyo awagira omupiira is a yaya member, mwali nnyo ye special. Abatamutegeera bulungi omusajja yaliko ku NTV n'annyonnyolettemu ebyabeeranga wano ku Northern Bypass. Was it Northern Bypass or something? Wansawo nga batirawo nnyo abantu nga bateegerawo nnyo abantu. So he's among the people abasooka okuvaayo kubanga abadde wa special wansawo. So tusaba omwoyo gwe Mungu akusaasire. However, ffenna lyekkubo. The other thing, emmere erimu teekateeka bategeka. I'm going to call out someone called Ronnie naye simulaba wati. Ronnie the rapper. Ronnie is the illest rapper I know. However, akikola silently. Alina ensonga ze. Atuusa byambalo. Alina special treat gy'ayagala okuwa his friend. He's a very close person to Kasuku. So alina preparation ke yakoze. So agenda kuyimbiramu, but open mics are free. Later on, musobola okujja anytime you want, just ngonaako okuwandika erinnya. If you have something special for Kasuku, please let us know. Tujja kimutuusaako. Afaani bo bangi abali wano, unfortunately abamu tobalaba bali eri mu Bogota. Bogota, I recognize you mu bitiibwa byammwe. Asibawulira. Bogota. Bogota abafaani abasinga bali eyo. They have something special for you as well. And the other family kids. So feel at home, enjoy yourselves. Wow, I recognize Muganda wange, mukulu wange, muto wange, one of the two. VJ Junior, Muli Mukatundu, Bengede, ne munange Rubega, ne Japani John. So I want abantu baffe wano. Naye tweyagale, Mr. Stan will be joining us very soon. Tunyumire kabandi kano mpola mpola. I'll be coming in nga batawanyamu katono meya tusanyisa okulaba yono meya wa Katundu, Kayaya, tusanyisa okulaba nnyabo. Bara members abamu abasinga bakyajja, olwo n'abamuwadde ebirabo saagala barecognize nga tebaliiwo. It wouldn't really make any sense. Naye bwe batuuka tujja boogerako. So for now, omegire batwala mpola mpola, nga bwe mbasumbuwamu katono munansonyiwa, alright? And I really love the way you guys do the reggae sessions. Mwebale musigalire eyo yonnyini. Naye ne kamiri temwerabira mukuba. Kaliwa. Someone got to mami. Woo! And if you believe him, woo!
Oh
for 10 things tonight. Last Thursday.